Lyamutundwe kye kimu ku bitundu ebisangibwa mu ggombolola y'e Katabi mu disitulikiti y'e Wakiso. Abantu abasangibwa mu kitundu kino balimi ba bikajjo ssaako kuba bulooka mwe bajja akasente akagulira Magala eddiba. Bwe tukoze okunoonyeza mu kitundu kino eno ku bizibu bye basanga mu kitundu kino, batunnyonnyodde ku nsonga y'emisota egyeyongedde mu kitundu kyabwe. Omu ku batuuze gwe twogeddeko naye atunnyonnyodde bw'ati ku nsonga eno. Waliyo omusota gw'okukuba n'abantu abagenze okuggyayo ebikajjo eri naddala mu ssaawa awo 7 6 bwe gutyo. Gugenda ne gujja omusota munene, abantu ne bagwa ebigwo, naye ate olugira omusota ne gudduka togulaba nako eguzize abantu gwababula okubeera nti ne bagukuba, ate era tebasobola gukuba munene nnyo. Bw'atyo agenze maaso n'atugamba nti kiteeberezebwa okuba ng'omusota guno gwe bayita kamira, anti ku kyalo kuno kwaliko oluzzi olwayitibwanga kamira olwasengulwa, era nga kiteeberezebwa nti guno gulaba gwe musambwa gwa kamira oguli ku kitundu kino. Bayita kamira tetumanyi oba kamira yali yafa kubanga edda wali oluzzi oluzzi olwo baluyita kamira. Kati omusota ogwo oba gwe gukamira naffe tetumanyi, naye nga gubeera mu bikajjo eyo kati guvaayo mu ssaawa naddala nga mu biseera bya musana nnyo gujja ne guvaayo ne gujja. Akati bano ababeera bagenze okusuubula ebikajjo gugenda ne bagwekanga ne balyoka bagwa ebigwo n'ebikajjo. Naye bagenda okujja be bati ng'omusota tebagulaba, omusota gudduse. So nno ye ssentebe w'ekitundu kino gwe twogeddeko naye ayogedde bw'ati. Muwanvu naye bwe gukulaga omutwe ekyamaze emisinde gy'oteekako ne bw'obeera olinyaanye jinja tosobola ddikola ki olikukwata, naye nga kigambibwa guluddewo nnyo wano. Gutulaba ne tugulaba, oba gwo ne gutulaba ne gusirikira gukola ki tegusirikira, naye nga kigamba gwawo gwadda, era gubeera waawo ne gukola emirimu gyagwo. Kimu kye tugwewuunyaako, abasajja ab'amaanyi ne baba badde beetenda oli bwagulaba bw'ati ekyamazima tasobola kusigalawo. Waliwo omwami alimira awo gwamugobako omulundi gumu nga yeetenda, naye bw'agulaba akwata bibi. Ayongedde n'atugamba nti gwandifuuka ogw'obulabe mu maaso eyo. Tetumanyi oba gusobola okubeera ekyo kya bulijjo. Era nga basaba abekikwatako baddukiremu ku nsonga eyo. Ssenyondo Paul, Emirembe TV.